Gwe kubiga President Museveni buli omu yabitutte bulala ensonga Indian Ocean usajja batulemeseza okufune kuberi tutuusa ku Indian Ocean buli kimba kyefunziza bitulemeseza okuzimba eggaali y'omukka bitulemeseza okutambuza bafuta gaffe bulungi tugenze kuyita Tanzania wala tutandika n'okuliyirira kakati tuteesa nabo tebatukkiriza abamu balowooza nti Kenya eno kyekiseera abeerenga egambibwako wakiriko tujja kubanga twogera nayo bigambo birungi byerere President Museveni yemulugunyiza naga nti naffe Indian Ocean yaffe ebigambo bigwa bitutte otya mu dakiika bbiri nze nalowoozeza nti President ekintu yakyogeredde mutima gwa regional integration kuga nti buli kaseera oba oteesa n'ono ate ne bamuteekako omulala ogwo guba gusambira mu Ruto nti aba yeetaagayo ki akadde ebyo byange so official position nti aba yeetaagayo ekisanja ekyokubiri tubeeredda nga tuteesa naye naye nga bw'omanyi nti Kenya baawulira bibi ng'omudumu gw'amafuta gano crude tuguyisizze Tanzania naye ate twalina enteekateeka Solly Kadafi ye yali agenda ogisasulira naguli ogweri ogwe Kenya okubanga guyitamu agawedde okuva Eldoret guyingire wano era nsubira kikyagenda mu maaso naye omwaka ndoza gwali 73 oba 74 olukiiko lw'amawanga agatatuuka ku agatalina myalo olwasookera ddala lwatuula wano mu Kampala era lwakubirizibwa Idi Amin era ebyavaamu byagenda muzimu okwongera okulongoosa endagaano z'ensi yonna ezaali zakolebwa ku bintu ebyo naye ate mu 76 ng'Abayisirayiri banonye wano abantu baabwe Kenya nebayamba okunywerawo amafuta nga baddayo ne Kenya okuba nga yamanya n'etatutemyako Uganda yabanja Kenya ebitundu byayo Nyanza province Rift Valley ndowooza Nairobi yatubulangako mu mayiro 2 okutuuka ndowooza mu 1992 Kenya baatiira ddala era baminisita ne bajja mukkiriza okudda Uganda gye basimbira layini amafuta naki ne batugaana okuyisaayo ebintu byaffe nga tukyatambula wano n'Amini yennyini n'avuga kagaali nti tewali maki nti tewali mafuta naye omukyalo omu Idi Amin sijja muge balowooza nnyo nti bwe twasindika ennyonyi zaffe ennwanyi ne zisalimbiramu bwengula obwo kyekyasinze okugira Kenyatta naye banga nti ate eno mu State House twakola zino bbemu zaffe eza petroli ne zikuba Mombasa ne Malindi Kenyatta n'agamba Amin muleke ebintu bigire ki naye gyoga eryo era Amin n'agamba tulowooze nnyo ku alternative lwakuba mu budde obwo Dar es Salaam Nyerere yali takwatagana naye naye Museveni bwazze mu buyinza alternative eyo nitugikozesa ate nze ku lwange tuleme kwesibirana mu bokisi ya Mombasa Malindi Tanga Bagamoyo Dar es Salaam waliyo ne Djibouti juzi twayamba abanyamulenge twali tukutte Kitona ne Matadi Congo twagireese mu East Africa Community Port Sudan Port Said Alexandria eri Sudan ne Misiri omugga guno kiyira bagulongoosaamu gutambuliramu emmeeri naffe eno tutandika okukigira ki naye essuubi we lijja okutusinga okuva nti endagaano ezo ez'amawanga okutuula ebintu okuyisa emu ebintu zitera kuba wakati w'amawanga naziri ez'ensi yonna naye ate ffe twakola nene ya East Africa Community bwe tunaanyweza akatale kaffe kano aka East Africa Community tujja kwegazanyiza ku myalo egyo gyonna gye ngami naye ekya President lwabadde kanduyite lwali n'okututeekamu nti ddala amawanga ag'omunda tuba tulina omugabo ku myalo egyo naye waliwo olutalo katono nnyo twalwogerako olwa Nation Media Group bo bannaffe aba Nation eri Kenya baaluzeemu nga bwe baalukolanga ku Moi ne Museveni nga Museveni yakajja mu buyinza naye sirowooza nti tukyali ku level eyo kale Abubakar President Museveni ono alwanye nnyo okulaba